njagala batwongezeeko ku kasente. Amanya gange Wimana Janati. Ebisinga okunnuma njagala batwongezeeko ku kasente kuba okukolako tukolera ddala. Tukabirira President Museveni batwongezeeko ku kasente kuba embeera gye tukoleramu si nnungi. Ekirala akasente kagirenga mu budde, sente ntono, ebintu kati ennyumba tokyafuna nnyumba ya mitwalo 10, nnyumba zitandikira mu 15 ye ya layisi 12, kati sente ze batuwa embeera si nnungi n'entambula si nnyangu. Nsaba President Museveni kuba ffe tuli ba NRM batwongeze ku kasente. Bampitana Lubega Olivia emyaka 13 nga nkola mu mwala naye okusomoozebwa kwennyina nga sente ze natandika okukolerako ebintu birinnya buli lunaku, fiizi z'abaana, amalwaliro, sente tezongezebwako, ebintu bya bbeeyi buli kimu kyeyongera. Tusaba gavumenti eyongezeeko kasente kagire na mu budde kuba naffe tukolera mu bulumi. Ekirala tetulina tuluzi, tusomoozebwa abantu abayiwa kasa sente kateeka gyereese osange natuyambako tukendeeza ku bukyafu obuli mu kibuga. Eno usaafi Pan-Africa usaafi. Ensonga zino eno ddala mu kibuga mu kifo ky'okusooka okutereeza enguudo lwaki tusandise n'akasasiro erinnya ssebo. Amanya Bampita Innocent tumuhimbise mukolera ku kizimbe kya Sisa Complex wano mu Kisenyi wakati. Gavumenti omulamwa gwetandise tuguwagira naye ate ine ebintu byandibadde esooka nabyo nga bino ebinnya ne tubanga tugenda okuyonja nga mu butuufu tewali bino ebinnya ono golabagano si mazzi ono sewage. Ate n'ekyokubiri ono kasasiro gwe tukungaanya teri na motoka emukolektinga era agenda kuddamu asaasaanye, ekitegeeza nti omuntu wa wansi aba amenyekera bwerere gwe bagambye okusiba edduuka lye arongoose naye ogwaffe tugukoze. Kyogamba gavumenti yakoze ekintu ate so se kyetegekera kubanga saa zino wandibadde amamotoka oba wasanga agatambula. Ekintu teyakyetegekedde olw'ensonga tulaba bulabi motoka za polisi ziyitawo misinde teri na musirikale aliwo nti abantu bakole bwe bati wabula abantu tukola kyaffe kye tusobola. Toyanza nnyo toyanzeege kwano kwesemu media tusobola otujjukize ku mannya. Amanya Innocent tumuhimbise wa Innocent True Center wano ku Sisa Complex mu Kisenyi opposite ne gate ya bus park. Okola kyotunda ki kubanga ntunda ngatto. Abatulaba kwesemu media omusajja atunda ngatto era edduuka libagambye abeetaaga ku ngatto ennungi musobola okujja ne mumuwagira. Situbadde tutambuddeko ne tutuukako tubadde tugenda ekibuga olunaku olwaleero. Kibuga kiri bize nnyo mu nsonga nnyingi nnyo ng'era bw'olaba. Olunaku olwaleero tubadde tutambudde naye tuzze twabe ate ddala ensonga Prime Minister gye yavuddeyo n'ayogerako ey'okuba nti nno olunaku olwaleero bagenda okulonkinga ate okuba no tulongoosa okuba no tujja kuba tulongoosa eggwanga buli mwezi, ennaku z'omwezi ezisembayo naddala ennaku z'omwezi 25 buli mwezi tujja kuba n'olunaku ffenna bannayuganda tulina okwenyigiramu okuba nga tulongoosa. Tubadde tuyitaayita ne tulaba nga ekituufu kiri nti emirimu gyo gyatandikiddwa ne twagala tulabe tubuuze kubakola emirimu ddala kyabadde kyetaagisa ddala Prime Minister kyeyalowoozezzaako kyabadde kituufu. So mbadde nsaba munzikirize okuba ate tubuuze kubali mu kwenyigira mu nsonga eno tulabe oba ddala kituufu ensonga waliwo abanyiize mulimu abasanyufu. Sebo mukama wange oli ku SML News. Amanya Bampita Awumuza Sam nkola ne House Company ndi manager. Ensonga eyo simbi ey'okuyonja ekibuga Kampala naffe tugondera amateeka ga gavumenti nga kampani ya House okukolegana wamu nayo era ffe omulimu twagutandise dda mukama waffe tutukola mpaka essaawa 3 zibatuwadde tuli mu kulongoosa mukama wange.
Golowooza gavumenti yasoose n'erowooza ku balwadde kubanga bwe baba nga bonna baba bagambye teri kutambula. Olwo ate omukyala ayinza okuba nga agenda kuzaala ssaawa zino eno. Olowooza gavumenti yamulowoozezaako? Yamulowoozezaako kubanga omwogezi wa poliisi yayogedde nakirambulula n'agamba omuntu yenna omulwadde oba emergency okusobola okutambula n'ebbalwayo oba ow'okuzaala oba bwe bakusanga olina emmotoka ovuga olina omwana mulwadde oyogera ne wa poliisi. Mpozi ng'abantu abaagala kuyisaamu ebyabo naye ekintu kiri kiriya omuntu omulwadde ow'okuzaala emergency bagambye zitambule. Kirowoozo ki ky'oyinza okuwa abo abayinza okuba nga ate bo baafunyemu obusungu okuba nti gavumenti yavuddeyo n'ebabaaninga okuba nga batambula zino essaawa? Obusungu twabufunye naye n'okakkana n'ogondera gavumenti naye essaawa ze nnyingi ze batuwadde singa batuwadde essaawa ng'emu ffe nga ba transport obudde bw'okumakya abantu bwe batambulira abantu balina abantu bali mu malwadde balina ebizibu so kata oba motoka gisitaakinga nga tekola nga bw'oziraba tewali motoka epakira kitegeeza omuntu bw'aba alina emergency ng'alina okugenda okutaasa omuntu aba tamutaasa. Simanyi gavumenti tusaba ekirowoozeeko oba ekendeeze ku essaawa nnyingi. Okusinziira mu ababbaasi ebiseera ebisinga mulinga bannyonyi mu abasinga okukwata obudde ekituukira ddala mu transport kubanga ebiseera ebisinga nti babaako ne bagamba nti ssaawa 2 zennyini eno bbaasi erina okuvaawo. Kati bakasitoma babadde nga bo basuubira okuba nti essaawa baatambudde dda bo mubakoze mutya? Tulina kye tubakoledde kubanga babadde emmotoka eyasoose gyebadde etuuse naye bagikutte eyimiridde. So naffe nga wano mu terminal ssaawa zino tulina basi ya dakiika 30 tubeera n'emmotoka nekitegeeza leero tugenda kukola mu ssaawa 3 tuba tulinamu emmotoka 6 kitegeeza essaawa 3 zonna okugwawo nga tupakira tuba tufiirirwa basi 6. Ekyo kintu kinene nnyo bw'oba oziteeka mu bantu 67 baba abantu bangi ababa batambudde ezo essaawa ate buli omu abeera n'ebizibu bye. Tusaba ezo essaawa nnyingi ffe nga ba transport batukendeereze ku ssaawa babalirire n'abantu singa omuntu aba talina busobozi muntu wakubira talina muntu mu gavumenti alina motoka ya kitongole simanyi emergency waliwo abakozesa public transport alina emergency agenda Masaka omukazi we bamukubidde bamutwe mu ddwaliro ekiro maama we yarwadde kati nsaba gavumenti naye awe tunulemu etufevalinga tiste essaawa emu omuntu asobola okugumikira naye essaawa 3 motoka ebeeri wano n'okusuka Masaka. So bakasoma baffe tweyanza nnyo tweyanzeege okuba nti nno ate obadde muweereza mulungi ate n'okwagala eggwanga lyo kubanga abantu abamu balinamuko obuzibu. Mbadde nsaba ojjukize ku balabe baffe erinnya n'obuvunaanyizibwa bw'olina mu bus terminal eno. Bus terminal eno nkolanga manager wa Taus bampita Ahumuza Sam naye nyeyanziza bakasitoma baffe abalungi tubeebaza okutuwagira n'okusupportinga Taus company. Bakasitoma be bakama baffe tulina service ennungi bajje batuwagire tugenda Mbalala Masaka Ishaka ye ruutu yaffe naye nga tubasaba bagumiikirize tugondere gavumenti nga bwe tugisaba esobole okukendeeza mu ssaawa. Tweyanza nnyo tweyanzeege mu abalabi ba SML Media tweyanza ssebo okuba nti nno tufisizza kadde. I thank you once again for inviting me and His Excellency the President and Mama Janet sent you their warm regards. And now with these few remarks, I hereby officially launch the National Cleaning Days to be conducted nationally every last Saturday of the month from 7 a.m. to 10 a.m. by everyone living in Uganda for God and my country. Naibade namwaniriza our Deputy Head of Public Service who is also here. Mukama waffe mu bintu bya public service. Tulina Your Excellency, we have the microfinance support center
and the team Emyoga Sako. Our Emyoga Sako Muliwa. And we have our WASH partners. WASH partners, please stand. WASH partners, all our WASH partners. Banange, Banoveva, Water and Sanitation, our partners who help the Ministry of Health. I must conclude, but Minister Kampala and Sabine and Zeba, LC5 councillors, Muliwa. By LC5 councillors, Muyibiri, Tuarabi, Muliwa. Dabayo. They have yet what they Gambuts, Abaham. Tukwebaza olw'eggwanga lyaffe Uganda. Weebale olw'omukulembeze alina okukolesebwa okulungi General Yoweri Kaguta Museveni, pulezidenti w'eggwanga lino. Weebale olw'obukulembeze bwe. Weebale olwa General Muhoozi Kainerugaba CDF olw'obukuumi buno bwonna bwe tulina n'olwa bonna b'ebyokwerinda. Weebale olw'ekirooto kino eky'okuyonja eggwanga lyonna Uganda yonna weyitira. Weebale olw'abasajja n'abakazi abatera olunaku lwaleero n'obakeeseza obudde nga ffenna tuli balamu ne tutandika okuyonja eggwanga. Tuwaayo olunaku luno Mukama lubeere omukisa mu ggwanga lyonna. Endwadde zigende eziva ku bukyafu. Abantu bonna kibeere mu mitima gyabwe. Tusazaamu omwoyo gwonna ogusobola okulwanyisa idea bweti ey'obuyonjo. Ffenna tubeere mu mwoyo gumu, ffenna tukolere mu mwoyo gumu. Abantu bonna Mukama baagala obuyonjo. Era Mukama tukukwasa n'emitima gyaffe. Tweyongere okubeera n'emitima emiyonjo nga tulina ensi ennyonjo, twagalane, tukolagane, waveewo enjawukana zonna ez'ebyobufuzi, ez'amawanga n'engeri endala zonna. Uganda tugiteeka mu mikono gyo ng'abaatusooka bwe baagikukwasa. Moto yaffe egamba nti ku lwa Katonda n'ensi yange. Naffe Mukama tukwasize eggwanga lyaffe era ku lwo n'ensi yaffe. Buli muntu ali mu makyaga n'ag'olwaleero ennaku zonna abantu balole omukisa. Mwaka tugumaleko bulungi, abalwadde tubasabire okuwona, abalwadde bawone. Uganda yongere kubeera n'obulamu n'obugagga. Mu linnya lya Kristo Yesu Mukama waffe tusabye. Kijja kuba ng'ennaku z'omwezi 29 omwezi ogw'omunaana era lujja kuba lwa 6. Tugenda tandika era ssaawa emu mpaka ssaawa 4. Mulongoose buli muntu waali. The preceding parade. We're on our way to Ntare for 70-year celebration, representing His Excellency the President. And now, the honorable ministers and the community will join our kickstart the cleaning now, because the Vice President earlier launched the cleaning. So the Prime Minister is ready and she's holding the equipment. The honorable coming with the microphone. Members, tusobolera ddala Kampala mwenna abakuŋŋaanye wano bannakisenzibiri tulina ruutusi 2 ezitujja wano. Butunula ekyengulu waliwo ruutu efuluma ekyengulu ewa n'ekyemmanga wetwayingiridde. Enguudo ezo zonna bwe tuzitambula zitutwala paka ku Mutebi Road we tugenda okuba nga tukomekereza. Mu kutambula kwaffe kuno nga tulongoosa tugenda kwera, tugenda kulonda ebisasi ebiri ku kkubo. Emyala gyonna egiriwo balodde n'ekisimu zigenda okuba nga zijja mu kasasiro. Kati ffenna twenyigiremu mu cleaning sako zaffe. 7U's egenda kukwata ekyengulu, community sako ekwata ekyemmanga. Abasigadde twegabanyeemu nga tugoberera. Oweekitiibwa Prime Minister ne baminisita abali wano tweyanziza nnyo, tweyanzeege era tweyanziza okulonda Kampala nga kyekyo tutandikiddemu. Prime Minister agambye tulumbe. Yes, okay, tubadde tutambudde ng'era omumanyi olunaku olwaleero nti lulimu emita ebitambula bingi, naye ng'ensonga esinza okukwata Abannayuganda omubabire olunaku olwaleero ti Vice President Jessica Alupo wamu ne Prime Minister w'eggwanga Honorable Nabbanja bava kulonkinga olunaku olw'okuba nti nno buli lunaku olusembayo olw'omukaaga olusembayo mu mwezi tugenda kuba nga tulongoosa eggwanga yonna Uganda. Mbadde Mtaita
ne tuyita abamu ku bakulembeze ateeka abeeko byatugamba. Akati ekizibu ekisinga okubaawo fe abaludde nga twetegereza President Museveni ono bwakugamba nti agenda mukono omuteegera Masaka Road. Kati bino ebintu olowooza nti kuyonja kibuga tebirina nnyo makulu gye birina nnyo kubanga kati bw'otunuuliramu baagadde kola mawulire ekyo nakyo kitambule. Era bw'ogenda newegendereza ekibuga olwaliro kigenda kuba kikyafu osinga na bulijjo. Lwaki? Kibaddemu abakiyonja baabajjo ne babakuŋŋanyiza mu kifo kimu nga era bw'obalabye wano. Kati gye bayonja togenda kuddamu kulaba yayonjayo olwaliro taliiyo. Ate abayonjezayo tebali organized. Nti omuntu ayereza kasasiro kubanga bamukwatidde ku kapikipiki alina gy'alaga. Era bw'amaze okwera kasasiro n'amuteekaawo ne yeeyongerayo. Kasasiro ebimotoka bulijjo gye bimujja tebigenda kubanga gye bimujja olwaleero amansiddwa buli wamu. Ate taliyo mu mmotoka ya kasasiro esobola kugenda ng'eronda buli katuumo wokajja ng'abantu obwedde gye bamusuula. Ekyokubiri n'ab'amaka gye bamusuddeyo n'obwedde bajja bamuteeka ku kkubo teri agenda kusobola kugenda mujjayo n'ebimotoka bennyini tebimala kubanga olwedde ne kasasiro bujjo abantu gwe beera ne bamuteeka mu ntuumo entonotono ezo ezibadde mu kibuga era ebimotoka bulijjo tebimala. Kati ate leero kigenda kusukka. Oza gavumenti yagenze okukola kino nga teyeetegese. Sinabye baliko nti byakuyonja si kwetegeka. Balina ekyo kye bali mwagala okwanjulira eggwanga ne kikyabalemye kikyabookeza. Baagala kwanjulira eggwanga nti waliwo enkyukakyuka mu nsi ffe twebuuze ezzeeti ani agireese. Oluvannyuma lw'okwebuuza ani agireese bajja kutwanjulira omuntu naye nga bakimanye Uganda temwagala. Bamwanjule mbweno enteekateeka ono yagitaddewo. Tutandika okugula omuntu nga batandise okusiga ebifaananyi. Kati baani badde beewamba bulungi nga bwe baagala nga tebatandise tuzza mu byakaliyoki beewambewambaawo bakole tubitegeere. Nga gwe FDC pulezidenti wo oba kubanga munnakibiina yenna kubanga kulaba ka uniform kakunyumidde enteekateeka gwe yandibadde ty okuba nno tulo balongoosa ekibuga oba ekibuga okujja ku standard. Ekisooka ddala n'okulongoosa mu mbeera bweti bwe standard yalibadde ku erosi wano. Buli omu erosi ye n'emanya butya bwekwata bulungi bwansi kubanga bino ebintu by'olaba bagenda bawambagatana n'ebintu nga babikoppa gye babijja naye nga tebina we bikwataganira kubanga eno enkola nga bw'ogiraba bandibadde basalawo batufugira mu nkola ki. Eggwanga biri balifuna obwetwaze omuntu alondawo n'amanya we bali mumufugira. Either olina kuba mu capitalist oba olina okuba nga oli mu communist. Eno enkola y'aba communist si y'aba capitalist. Wano mu Uganda bwe tuba twalondawo capitalism toyinza ate tuzza mu kasavu kanyama balondewo ekintu kimu. Bino ebintu webanga basabe tuli ba capitalist ebyo bintu buli ero semanye enkola gyekolamu ebintu byayo. Olowooza kiyinza okuyamba ku ggwanga kubanga tulina gye tuvuddeyo naye nga buli omu agambe emmotoka za kasasiro ziruwa kyogamba gavumenti tosuubirawo njawulo yonna oba nkyukakyuka kweno enteekateeka gavumenti zereese. Gavumenti nga tenaba kuteekawo nti nkyukakyuka mu ffe bantu esooka eteekewo enkyukakyuka mu bo kuba ekyokulabirako saawa zino bwe baba nga baagala kutereeza kitundu basooke beebuuze ebitundu lwaki bikyafu. Mu Kampala yonna waliwo ttooyi ez'obwerere ziri sitooyi nnya bwezituukamu. Kampala yonna ku population gye tusuze ne gye tubeera nayo. Ttooyi ezennya lwaki abantu tebagenda ne bafuluma mu myala mu mifulegi ne bafulumya mu kasasiro bamufulumya mu buveera ne basuula awo. Naye ate nga beerabidde nti mu bannayuganda bannaffe bennyini tulinamu ba homeless people abatalina we basula. Goza bagenda kufuluma wa ku ttooyi ezirimu ennya zokka mu Kampala yonna. Bwe kitegeeza nti basooke beetereeze abo bennyini abo beetereeze bo babereke ebintu bye bakola. One, bate omuntu waba atambula mu kibuga afune wasuula akacupa tebirimu ebicupa ebipupa asobola okufuna wasuula akacupa kuba otambula distance nene era gye bigwera ng'okooyo okutambula n'ebikasasiro mu ngalo era n'omusuula omusudde. Abantu abo batalina waka we basula babafunire we basula kale bafunire ttooyi mu kibuga ez'obwereere. Okay. Tusaba otujjukize ku linnya n'obuvunaanyizibwa kubanga obusungu ndaba olina. Nze Saazi Maliki sebo nze sekuritale wa Works mu FDC era nze chairman wa pangisa mu Uganda yonna. Obuyinza awamba buwambo bakituufu bakulonda. Mulimo gwa bwannakyewa kubanga amabensa amangi tegesimira bunyanga tekuli agakulembedde. Nasalawo ne manya nti abapangisa mu nnaku mwe batumidde tebalina abakulembera nengabawo obukulembeze. I offered leadership ng'omuŋŋanze era nsaba n'abalala bajje batwegatteko ku lukiiko olwo
tuddukanye eggwanga ng'abapangisa tulabe nga tutule ku bizibu ebitutuddeko. Okay, tweyanza nnyo tweyanzege nga tuli ku SML Media. Bannayuganda batugoberera ensonga bwezito we ziri ssaawa ya kaakati mu kibuga Kampala. Neyanze. Amanya bampita wa Swasulite, chairman wa Temple na Kasero 4 village. Guno mulamwa mulungi nnyo ate ffe ng'abatuuze tuguwagira lwa nsonga ekibuga kibadde kikyafuwadde nnyo. President Museveni tumweyanza okuleeta omulamwa guno lwakuba gujja kuzuukusa abantu amaaso nga basobole okubeera nga balaba nti ekibuga okusigala nga kiyonjo kituleetera obuganzi mu nsi yonna. So kino kyakoze tukikole neera. Okay. Ensonga kikwisiza kitya okuba nti nno ssaawa ya kati abasinga bandibadde nga bali ma ofiisi gaabwe abamu bandibadde mu maduuka n'ebizimbe byonna biggale essaawa zino? Nze tikimpisiza bubi ate lwakuba nti nze nkisanyukiddemu nga nze ng'omuntu oba nga chairman wa Temple lwa nsonga kugamba nti buli muntu yenna kebeere poliisi kagabeera amagye bakyenyigiddemu, which means kibeera kirungi okugamba nti bo government ekisookemu then ffe abantu aba bulijjo tubalabireko tuyige. Anaaba ng'asuula akacupa ajja kuba ategeera nti kyakola kibi, ne bwe bamuvunaana bajja kuba bamuvunaana mu mateeka lwakuba tuba twakikoze ki twakirabye nti kijja tukolera. So government ekyongeremu n'amaanyi bwe kiba kisoboka tugulire n'emmotoka eza kasasiro lwakuba we tubadde tuyita eyo yonna kasasiro mungi kyokka ng'emmotoka tizirabika ezitwala kasasiro. So kati government nga bwekitandise tubadde tusaba ekyongeremu ssente abantu bakikole nga bakimanyi nti kiina kye kibayamba. Not kukikola essaawa zino ate enkeera ne baddamu ne bakikuba. Kino si kya bufuzi si kyaki kya buyonjo gwe ng'omuntu. So government etuyambe twongeremu n'emmotoka. Nkulaba ng'okutta akapande akafaanana okuba nti nno chairman. Akalulu k'obwa chair akalulu gavumenti ke yateesete Electoral Commission ke yateeseteese akaliyo olunaku olwokubiri wiiki ejja. Okwogerako kyokwetegekedde otya nga gwe chairman?
akalulu kano nze neteeseteese bulungi lwa nsonga kyokka nga wabaddemu emivurugu egibaddemu nga ono chairman abadde atwala omwana muteeka mu woteeri ng'alemesa abatuuze okukola ki okwewandiisa kyokka kati nga ffe abantu abakiba tukimanyiiko twabadde twogedde ne byabakama n'atubuulira n'atugamba nti bajja kuba nga abantu bonna basobola nga basobola kuba nga bali b'ekyo ekitundu kasita abantu basatu baba bamanyi baba basobola okujja ne bakuba akalulu so kati nga nze nkimanyi nti akalulu twakalidde dda. Okay, tweyanzege nga tubikwese mu media otusaba otuddiremu kumanya ate era n'abakulaba ate era obaagalize omuyinza mulimu abakulonda kubanga omukutu gutambula ekibuga kyonna so oyinza okukuba akalulu awo n'okunga ab'okukulonda. Amanya nze wa Society Chairman Nakasero 4 Temple Village tubagamba nti tubakuutira bannange mujje mutuwa akalulu mutuwagire ennaku z'omwezi 28 twesimbyewo nga Noah Nupu by the way twayogedde naye n'adda ku saidi yaffe which means kati tusigaddeyo n'omuntu omu yabaddewo yekka so kati mwe mujje mutuwagire tujja bakolera ebirungi nga bino bye tutandiseeko. Nga mbadde nja kusiibula naye ate waliwo ekinneewunyisizza we nkulaba ku kipande kyo ndabako sayidi eno waliyo Patriot League sayidi eri waliyo ate essaawa kabubonero wavudde ku kyokubanga obutawakite kuliko NRM tiketi ya NRM yabaddewo yali yesimbyewo nga chairman wa NRM yabadde talina interest mu kujja kwesimbako ku LC1 so kati ono najja n'amugula $5,000,000 n'agula kaadi ye n'agimuwa kati ffe ne tujja tuli independent nga tukyalina chance eyo y'okukola ki ey'okubeera ne tiketi eya NRM so kati ffe bwe twamaliriza ne tugamba katujje independent lwakuba abantu tubakoledde buli bingi kanso ebadde ekwata abaana ne tubajjayo poliisi ekwata abaana ne tubajjayo ne tubayigiriza n'okutegeera nti sente z'emyoga PDM ono yabadde tabimanyi ate nga tamanyi nawe batandikira so kyovudolaba twakoze tutya twasazeewo tujje twesimbewo tumalirize buli kimu ekibadde kikola ki ekibadde kitambula tuyigirize abantu balebeke nga bakulaakulana. Okay, tweyanzege abalondera Nakasero Temple 3 Temple 4 Nakasero 4 mumulabirenga ddala temumanya tunoonya abantu abalina obusobozi ate ng'okusinziira ebibiina ku LC1 nze ngamba tebiina nnyo nsonga wabula twetaaga buweereza webale nnyo ssebo webayire ddala. Nsanyuse nnyo kulabikira ku SML amanya nze Kimbugwe Hamza CEO TK Smart Cleaning Services ng'olunaku lwaleero tufunye National Cleaning Day ffe ng'aba cleaning agency tuli basanyufu ne bannange bano be mulaba wano bonna ba CEOs mu companies ez'enjawulo tuli basanyufu okubeera nti tubadde tustruggle ne guno omulimu nga tegulina visibility nga bagutwala ng'omulimu ogwa wansi era ogutayina abantu abalemwa naye kitusanyusizza nnyo nti gavumenti bw'eba yeesitukiddemu kigenda kwongera eddoboozi eddoboozi bwe tuteeka ku ki eri eggwanga lyaffe era tukubiriza bannayuganda bonna enteekateeka eyamba bo si kuba nti babalemeseza essaawa 3 ez'okukola enteekateeka eyamba bo kubanga obulungi bw'ensi butambuliramu n'obuyonjo bw'ensi enteekateeka gavumenti ensonga leero gyereese I feel like it is a blessing to us because kigenda kwongera emirimu gye tuli ne bannaffe bayongera okumanya nti okulongoosa kitundu ku bulamu bwaffe. Olowooza gavumenti kye yakoze eba tesaana sooka kusomesa bannayuganda obutaswaswa kasasiro nga tennaba kubagamba ate kumugjawo kuba tulina sooka ggema. Nzijukira nga nkyali muto mu 2010 gavumenti yateekawo etteeka lyabo omuntu asuula akaveera avunaanyizibwa nakuwa penalty naye nti mu ggwanga lyaffe no tubadde tetulina nnyo kye tuyita enforcement ng'ebintu byogerwako byobwogerwa ne bikola ki ne backsliding emabega naye engeri gye kiri nti esaawa balina enjogera egamba kino ekisanja hakuna mchezo teri kwebaka no sleep so kituwadde nnyo enkizo nti nabo bonna abadde balowooza nti amateeka gatwalibwa mu ngalo gagenda bagateekebwa mu nkola
So kyetwandiyagadde ffe nga gavumenti etuyambeko, etuyamba osomesa bannaffe, ate n'okutukunga etukunge ng'ebitongole ebivunaanyizibwa mu kuyambako mu kulongoosa ebibuga byaffe. Tubeere nga tukolera wamu, tumanye n'omumanya woofiisi entuufu ze tulina otutambuliramu. Kubanga buli muntu, abantu bangi babayita balubyanza. Lubyanza abeera awo ne bamuyita alongoose, olugendo luvaawo nga bagamba abantu baabo babbye ebintu. Naye nga singa tuba tutambula mu mitendera nga ffe companies eziri registered, kubanga emirimu mingi nnyo wano ate tosobola gimalawo. Ne bannaffe abagenda e Bulaaya, essaawa zino tulina leba mungi nnyo abaana baffe babonaabonera eyo. Emirimu ono weegiri. Nze ng'omuntu natandika kampani, nyina abandye mu mugongo gwange. Mukwano gwange ono Dedeli yatandika kampani, ayina abamuli mu mugongo. Spark and Cat ayina abamuli mu mugongo. Sparkles ayina abamuli mu mugongo. So embeera eyo tukamba nti tweyongedde wamu, kitegeeza n'ebbula ly'emirimu twongedde okukola ki? Oddikendeeza. Era nze ndi musanyufu nnyo, ndi musanyufu ddala. Tubadde tulina we tuvudde awo nga balongoosa omwala. Ne bagamba ekintu ekyasinze okuba nno kibasumbuwa bwe buveera. Kituufu. Obuveera oza gavumenti ogyadivayizinga otya ku nsonga eyo? So gavumenti nze kye nandigyadivayizinze eyongere okuteekawo litter bins mu ggwanga. Kati osobola tulina street eno yonna teriko litter bin yonna. Nti bannayuganda baffe nga tugenda tukyalina okusomesa okugazi. Nti ajja kwesanga nga akutta akacupa. Tulina obuzibu nti obutafaayo bukuleetera n'okuba ng'omenyeka n'ekintu. Agambe ate nkateekewa akasuula awo. Naye tukwata litter bins tuzongera mu ggwanga muno, omuntu kijjaba kimubeerera kizibu osuula waakaveera ng'olwedi walina okukakola ki? Okukateeka weewali. Kijja yambako nnyo. Okay, tuyanza nnyo. Bampita Lydia Nakyagaba okuva mu Liddell Cleaning Services. I'm the founder of Liddell Cleaning Services SMS Limited. Nze ndi musanyufu nnyo gavumenti otuleetera eno program okulongoosa ekibuga. Kyakuviirako okutandika kampuni erongoosa? Kyanviirako okulongoosa okufuna cleaning services kubanga nze nali nkola bwa cleaner before mu hotel. Kati niŋŋamba nina skill eyo kulwaki sigifulumya nindongoosa n'ebizimba wabweru. Erinnya Bampita Grace, the director Spark and Cat Limited. Engeri gy'oyogeddemu erinnya erya kampani olaga omukwano oba gw'olina eri omulimu oba eri eggwanga? Eri kyenkola guno si mulimu, okubeera a cleaning company, it's past the money ne buli kimu tukola buyonjo, it is passion. Kale mbalamusiza bena abatulaba ku TV. Amannya gange nze Edwin Okoth era nga nva mu Spark Cleaning Services Limited. Bano banno kyaka tutambula. Okay. Tuyanza nnyo. Kale naffe tuyanze. Toyinza kuŋŋamba nti ku famire eyo nga